Gwe baafunisa olubuto olw'ekikomando muyina Masaawo ng'ataaja ate ne yafiirwako bakadde be ne baganda be naye muyina Masaawo bambi ng'amaziga agamuyitamu nnyo bya nsusso mutabani wa Dr. Jose Chameleone Abakasi munanga avuddeyo n'abotola ebyama jjajjaawe yamugamba nti Dr. Jose Chameleone waafiira ajja kutambula bukunnumbu ne baganda ye bonna ne maama we tebajja kutwala bya bugagga byonna ebya Dr. Jose Chameleone bannange byonna ogenda kuba ng'obifuna maaso wano mugamba mutya mwasibe mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi banyweko wano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era nesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell emesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabira mu mwena abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'eddwa onono ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business nga tezitambula bulungi obanga gwe mukwano ogobye ku by'okugenda ebweru nga bakulya buli ssente z'omukomukubireko enamba y'essimu eri awo munange ebizibu bino kwegamba waliwo omuntu gw'osanga nakkaabira ebizibu amazima naawe ne weekanga nga amaziga gakuvuddemu n'okaba we kasooka olaba katambi koona omwana ng'alojje kaona omwami ng'alojje yabende ku musabo buli ssaawa nolowooza ku taatawo nga yafa nolowooza ku maamawo ng'enamusanga mu ntaana nolowooza ku bagandawo ng'enabasanga ku kijja why pada ebizibu byo biri mu nsi muno munnange twali tukyali ku musajja mukulu oyo gw'owulidde alojja ebizibu ate wenguyidde ku mwana muwala nga munnange akalenzi ka Chapati akavubuka kamufunisiza olubuto kyokka bwe kamaze okutegeera nti alina olubuto ne kamwegaana omanyi waliwo obulenzi obulimbalimba obwana obuwala obera butandikizo suna amabeere nga kajja ne kamuwaayo ekikomando ne kamuwaayo awo ekirolekisi ate ebivaamu nga biggwera wamubuliri kufuna lubuto kati akalenzi kali wano keekaza kagamba nze sizaala ate nze olubuto genda olukebera kawala kali mukaaba naye ono si yano statengeze tandika basingo mother nga akyali mwana muto kubanga akalenzi ndaba gyenkalaba siketefutefu kulabirira lubuto timu yakolaje yafunisa olubuto turwewakana genda kubenya kufutani we mavi timu yakolaje genda kusula na lubuto lwakwata surwagala surutobora najanienda kukusula na n'olubuto Tokaba. Tokaba, soko ulire. Tokaba. Nandi uliriza. Kimu ulira. Yewa kana ngekintu yakikola. Nandi soko sirike bigenda kugwa. Sebo Kimo oli kusinga Chapati omwana wamukwata. Kimo mwana agamba wamukwata sebo. Tabanga muko mukazo atagamba wamukwata wamubakira kere olubuto lulwo. Yakwebakako awo no wetuli munnange nenga abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi bannange tugenda mu nsonga za kuzaala nga tunaba kwetuuka lengera akalenzi kaako kakyali mu kweyiya kakanda Chapati so no keekaza kagambye omuwala nze sizaala oyo omwana si wange genda bamukebere balabe nti oba wange omwana amuddamu n'amugamba omwana wo sigwe waneeba kakati bwe buno obuwala bwe balimbisa ebikomando naye nga wetuli kale kwetweyongerayo nezubeda byantalo munange abaana bawala bambi bakadama bamwambalidde mbwe ebintu byeyekoza byayambala munange biringa bo bye bambala mbwe ate bo bamusingako ne kasente babeera bakalumuko mbwera abesonyo taddamu kuleeta abantu ate babavume sokulaba katambi kano ate tusobole okweyingira waliwo lwentunuulira ono omukazi Zubeda n'akyaza abantu ku platform ye ne bavuma bakadama ne bajerega bakadama n'omutunuulira kati Zubeda wano alina njawulo kino ekadaama ate nno nga bakadaama abamu bayimiridde omanyi mubajajingira mu biyinifoomu mu bigoye ebyo bye muyita simanyi ebyabababa naye bayimiridde
naye munnaye gwe sooka weetunuulira engeri gye wabadde mu kivulu ky'abantu abali klase engeri outfit yo gyefaanana abula abantu abamu mwandibadde muvanga ku bantu ogenda n'okyaza abo abantu ne bavuma bakadama mwe mubaseetinga nti nanti oyagala kufuna platform genda ovume bakadama bonna be banaakuyiikiranga okola erinnya olw'okuba baba bakulisizaayo munnange kankuweeyo 5 mumpe platform nga mubawa script nga bajja wano batumanyiira naye mutunuulire. Zubeda Byansalo bo munanga abaana bamuyisizaamu degaali tebeetaaga kumanya mbu era munanga abawala abajja ku chano ye ne bavuma bakadama mbu Zubeda yabagamba mubavume bino kati nabo nno bamuyisizaamu egaali mbu embeera ennyambala gy'ayambala ebikolwa byakola byonna biringanga baana bakadama kale munage bwe tuli bwe tweyongerayo ku nsonga za Hajati Zuula wamu ne bba Haji Ali amawulire agaliwo era nga Namukasa Jeni yagaleese gwe ngajjeko nange nengali wano munnange kigambibwa mbuno Hajati Zuula bamumye visa y'omu America abadde adduka ndowooza ng'alaba emisango gimusinze n'agamba wange kaŋŋende omusajja musegulire naye nga nyongera bajjukiza Haji Ali munnange akyaliyo mu ddwaliro ogamba obulamu tebunnaba kubanga buteera jjukira ndowooza ekkomera gwe mulundi gwe ogwali gusoose okumusiba kati obulamu obwo bwe yabedde mu kkomera abadde alina okukosebwa naye nga ssaawa zonna ajja kuteerera ateeraddemu akakalabye emirimu gye naye nga ye Hajati Zuula mukwano bamumye visa abadde awenyuka munange okutambula kulaba okudda kunyumya mbadde ntambula nga sigwa ku mwana muwala ng'alumiriza Bebe Cool mbw atadde akatambi k'obuseegu naye anko Bebe Cool nedda nteekawo n'omukono bagutema tasobola omusajja yeewanya ekitiibwa tasobola bikola ebyo bamuwaayiriza sokola bono wanaabyogera nga ye abikaatiriza tweyongerayo bannange simanyi nakumanya naye nga ffe katubirabe tweyongereko recording of Bebe Cool I want to see naye nze neewuunya abantu abasinga bagamba mbu tebalabye katambi ka Bebe Cool nga yeeyambudde gyekali yeeyambudde naye kenyini neyeegulirawo akawunti n'akeeteekera nako gyekali sinti kali ku WhatsApp sinti kali walibiri wano ku TikTok wenyininyini naye nga omanyi nti ow'ekisiraani neetooki emwokya teri yamwogeddeko nze nange neewuunyiza teri tolaba mbu omusajja bwe yesiba tawero wano mu maaso waba wazimbye wa Bebe Cool wabadde flat nze natidde ensi n'akkiriza nti Bad Black bye yayogera byali bituufu nti omusajja amaka tewali wallahi omusajja bwe yesiba taweru mu maaso wazimbe wa Bebe Cool wabadde flat ng'oyinza olowooza wa mukazi ng'ate yagenze n'ajja mu panti ate ne bwe yabadde mu panti akasolo kabadde tekalabikako yadde yabadde mu panti zino ez'ebikuubo bino ebya square bino abaana bano ba Roma Wonders be babeeramu ebyo ebitandikirwako kye yabadde ayambadde nga tewali yadde n'ekirabika basajja bakulu kweswaza mu kamera kati yabadde alaga ki bannaye Bebe Cool nnaku zino yeekoze ebintu balina ne ka video akatambula nga bali mu kumusaza ekubo yena alinga zonto bali mu musaza ekubo yena ali bwati alinga bano baana b'abawalabu ab'emyaka 14 abatasobola atula kutoyi bamusaza ekubo Bebe Cool nga ali bwati atana kiraba someone tag me chamugamba video temwa awo wetutuuse munnange ye mwana muwala agamba ye nti akatambi ye akayina wabula bannange sibiinaako obukakafu naye nkyali mu kunoonyereza era byonna byenfuna nja kujja mbibategeezi naye nga sikiwa Bebe Cool tasobola kukola kintu ekyo bannaye munnange bwe tweyongerayo mu mikolo olunaku lwejjo twagenzeeko eyo ku mukolo gw'olaba kati omusajja abadde awasa abadde musiraamu ate nga omuwala gwatwala si musiraamu kati awo olutawo lwabadde awo nga bako bagamba mukube mataali gokka muggyeko zino ennyimba zikamudigida obulamu bw'ensi zinawolovu munnange famire y'omukyala negaana abako basuuse ne balekawo omugole okutuusa munnange ne balabe nga ekijala kikaze ennyimba ne bazikyuse ne batandika ne bakuba amataali naye nga nyongera bajjukiza ennaku z'omwezi nga 21 olw'omukaaga luno mujje Bukalangu waliwo essaala y'abanoonya jangu tunoonye weewala ebizibu weebityo ofuna omusajja omweso ofuna omusajja avudde eri Mukama Mimi.
bwe tweyongerayo ku nsonga za Dr. Jose Chameleon olunaku lw'ejjo mutabani we yavuddeyo munnange nga munyiivu nnyo n'ayogera ebyama ebyekuzifu ffe bye tubadde tetumanyi era munnange n'ateekako n'okugamba nti abasawo bawadde taata we Dr. Jose Chameleon emyaka 2 gyokka singa aba nga tavudde ku mwenge kw'otadde n'ebiragalalagala era munnange n'omwana akubiriza abantu n'abagamba nti bambi abasaba mumugambireko ku taata wave ku biragala n'omwenge nti kubanga akyalina baganda be ab'okuweerera abaganda be ab'okuyamba kale ngenda kubanga nkutuusako wano ate abantu ab'enjawulo bo abatenda famire y'amayanja famire mbu omutima munnange gweyina gwo si mwangu bano bo tobalinnyako n'ogenda apaana si byange wabula nange akatambi maama wa Chameleon ono okusinziira mu ntalo z'endabye mu mayanja famire omanyi saagala kwogera binansibya maama wa Chameleon ono alabika mukazi muzibu omanyi bali bannazaala bahadikowa alabika ye maama wa Chameleon oyo okusinziira entalo nze zenzize ndaba mu mayanja famire okutandikira ku lutalo lwa Wizo ne mukazi we Chameleon ne mukazi we gwe weewunye famire erina erinnya eddene erifaanana bwe lityo nga temulimu mutabani alina mukazi ali awo gwogamba nti alina mukazi we bateredde bali awo Palaso mukazi we ali mu Amerika Chameleon yeyawukana ne mukazi we n'avaayo n'ayogera era maama wa Chameleon yennyini ebigambo bye yamuddamu mwabiraba batabani be bonna basajja bagagga balina ssente tekuliiko bufumbo buteredde bw'ogamba gwe tolaba wawo question mark maama wa Chameleon Mrs. Mayanja ofuna wa audacity n'obuyinza obulangira mukazi wa Chameleon n'abaana be nti singa Chameleon afa bajja kutunda n'okulya ku nfuufu batunde ne ku nnyaanya ku kkubo kubanga Abba sisuubira nti ekintu ekifaanana bwe kiti ayinza okuva mu bbanga n'akiwaayiriza ku maama wa taata we jjajjaawe alina ensonga lwaki akyogedde ebintu bino tubyogera ne time we luteero tutunule simanyi lwaki ba relatives ab'eŋŋanda most special okuva ku side ya taata baba bazibu abantu abasinga bakolagana n'ab'eŋŋanda okuva ku side ya maama be babanguyira naye side ya taata kola okunoonyereza mu famire yonna famire yagaana ku side ya taata ab'eŋŋanda gyosanga basenga abaloga abaana gyosanga basenga abataagaliza side ya maama baba very fine era ne bwokyalo efe abamu kitegeera Abba Makasa alina ebintu byeyogedde n'entula wansi n'empugu ate okusinziira maama wa Chameleon ne kiyakola mukazi wa Wizo ate nga yakyali ne mutabani we essaawa zino kiyakola Daniela Nazaalo omulala asirikako niyo omukyalo oyo saagala kwogera bubi sisobola kumuvuma muwe ekitiibwa yakoowa okuvuma abantu naye alabika mukyala simwange omanyi bali bannazaala bakapaka bali basigenda n'ogenda yagamba abaana ba Chameleon mwe kitammwe kageza afa muli komba enfuufu mulitunda ennyaanya kubanga ne mu Amerika gye bali Chameleon yabasupportinga naye nga gwe nazaala jjajja ovaawo n'ofuna obuvunaanyizibwa n'olukusa olugamba abaana ebintu ebyo nga gwe ino kuma ku mayanja family awo nno wetutuuse bannange tukolanga ensobi n'ogamba nga ekintu ekibi omwana omuto kati yuno taata wa Dr. Jose Chameleon ne maama bagamba ono omwana nga bato nti munnange taata wawe n'amala afiira wano mugenda ne mutambula ne maama wammwe nga temulina kintu kyonna kimututte omwana libbanga liyise yuno akuze naye lunaku olwaleero lwakyogera era yagambye talina lunaku lwasuubira nti oba alibayitako yadde nti oba jjajja temutawaana mbu abo ba evil kale we tulinenga ye omulwadde Dr. Jose Chameleon munnanga agavaayo galaga nti kati essuubi weeriri era wegamba obujjanjabi bo wama abasawo babukwasizza amaanyi era nga zaawedde ye munnanga agenzeyo jjukira zaawedde ono yamuwa omuthimbi ogutokomokera abantu abasinga badde bagamba nti munnanga yatidde ssente z'abandi n'asalawo ne yeerwaza kumba ebintu bya sirius munnanga musajja mulwadde agwawo ne kale kati alina n'amaanyi agatuulako ekitegeeza ssaawa zonna bajja kumusibula ate munnange akakkalina engabi eyo munnange ebiri mu famire ne bannange abazadde kiki ennyulwa ki ebintu by'obugagga
Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwe tweyongerayo ku nsonga za Abba munange Sister Junior oba Prandi Mugobe mugambye nti munange family yo tekulumya muto oba osobola n'enamba zonna blocking ekikulu kusigala ng'oyagala maama wo oyo eyakuzaala n'akuteeka ku nsi kubanga ye maama wo asobola okuyirawo omubiri mu buli mbeera yo naye ate taatawo n'ekika kye munange ate bo ne wabanga taata waabwe afudde babeera bagenda baleesa akasasiro gwe ne maama wammwe kale muyina wano Sister Junior jukene embeera buno obudde Abakasi gyalimu Prandi mulekwa naye yakajjajuveemu bamutwala wano ab'ekika ne bamukuba amayinja naye maama famire y'amayanja bino omwana byayogera ddala bituufu oba abawaayiriza era vidiyo gy'akoze tavumye tawemudde tavodde wabula agambye taatawo amazima oyo omwana Abamakasi byayogedde bituufu and he deserves ku bantu abategeera yeetaaga nahaga. He said nothing wrong, just alumwa. He has pain. His message was good. Message ebadde nungi, ebadde very respectful. Omwana abadde very respectful naye nga byayogera byamagezi mu bantu abategeera ng'olaba alina obulumi kwaka miliyoni taata we is his dad and we all have parents naye waliwo ebiseera ng'abaana bo balina okugamba amazima kamiliyoni bamugambye amazima ate ng'amazima gava mwana we wano ofa abaana bo be babonaabona wano nga wakedde n'ovaawo it's your children to suffer mukyala wo n'abaana bo aba by'olimu naffe twabirimu era tubibaddemu ekikulu kwagala maama wo ebisigadde bali baveeko bajjajja sibaja baani leave those people toddamu naboogerako ababa baveeko todda bafiise nange nabe nafiise nga ne mumusaba mu luguudo muyitako nze Juni nga nina abantu be nafiisa nga ne mumusaba mu luguudo ne mumusaba mu meeting nsitukirawo nenyenda nga nabata nagenda mutoyi ne mbapoma ne baflashinga gye ndi emirembe gy'embuganya ensi eno woogyesibako bannange ofa nayo nze kyenayiga mu nsi eno wamma okiraba bw'oweesiba ennyo ku bantu ofa nabo tuula omumwo weebake ekijja kijje ate sit at your home n'opama mirembe ne nze musawo Namaganda Silvia era nga ndi musawo omutendeke ate era ng'akola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde eby'emitawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjafudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano tubayita prostate relax.
Kano akadagala kayamba abaami okutambula prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bana olina cancer atandikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugamba ajja kusangala kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuinkiriza enkwaso ze nokukyawo bannange tuna expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuinkiriza enkwaso ze afuna premature ejaculation bwaba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacteria